oyagala kumulire gwe sad story about my life gwe nganerwe gwe sarwe mbala bombo kilati hotegera zine katondo okumpa chance abantu ne badde mune bampuliriza it's a blessing zigwe oyagala kumulire gwe sad story about me mpulira tata mwabafaye nnyo ku byennyimba wano bulijjo Bobby abagamba tayimba bamulemesa okuyimba nga temubyogerako mu aba UNCC simanya biki kati muvuddeyo abawagizi ba President Bobby Wine babasaba nga baagala mumukkiriza ayimbe bamulabeko naye nga temubyogerangako fiina kati ensonga z'abayimbi muzijjiddeyo ku nkudi waliwo omuyimbi bamuyita Geresom wa Bugie yeyita Gravity omutujju simulabangako nze okujjako ku TV lwaki ayimba ezo ennyimba eziwemula abantu kati ovudde mu kukuza ekitone ozze mu kwesisiwaza abantu n'okubeesittaza ekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga zebampita Gravity omutujju bampita wa Bugie Geresom nze gw'obadde oyogerako emisana era ng'opiininga nti nno nnyimba ez'obuwemu eyo ndowooza y'Owekitiibwa Katikkiro njawo okutangazaamu nti nze siwemulangako era siriwemula nze nkola music wange neteekamu art nga artist yenna kuba omulimu gwange kubeera artistic teekamu art neteekamu obwongo nembayimbira abantu ebintu ebibasanyusa Owekitiibwa Katikkiro era siimanko kigambo kyabwe mu bulamu bwange ekyambaawo era abakuleetedde ebibaluwa ebyo ne bagamba n'ebyokwogera bakukozesa nsobi. Owekitiibwa Katikkiro yagenze maaso n'okuba nti ayongera okulaga obutali bumativu ku nnyimba z'abano era n'agamba nti ennyimba tayagala kuziwulira nga zikuba ku mpewo za mikutu egyo egya Buganda. Oyo Gravity omutujju mwabakola ku BBS ezo ennyimba ze sisaagala kuziwulira ku BBS ne mu aba radio CBS saagala kuziwulira gwanaaluzannya gwenja okunenya kubanga saagala bali abewaffe gye nava ebuddu bambuuze nti biki ebigenda mu maaso ye Ssaabasajja Kabaka bwankubira essimu mugamba nti wabula ye mwana mulenzi Gravity omutujju agamba nti ennyimba ze tezizannyibwangako ku mikutu gino newe kibaki oba ki ekirawo ekitiibwa Katikkiro nkuloopera nti endongo yange tebagizannyanko ku CBS oba BBS okuva lwe natandika okuyimba mu 2011 simanyi obeera wali Katikkiro 2011 simanyi obeera wali mu bitiibwa ebyo byolimu era tayimbangako music wange CBS ne BBS music wange tazannyangayo era awo abantu baabo abakozi bo era obeera banyina enjiza bwereere kuba olwedde bo basalawo dda endongo yange tezannyawo era endongo yange naye gyebadde eyita ewalala. Owekitiibwa Katikkiro ayongera okukinoganya n'okukinyikiza nti bano nno abagenda maaso n'okuba nti bakola bino bakoma ku nduulu era ekiruubirirwa kiki kufuna tutumu abantu bayinza okukubira enduulu bwewemula naye we bikoma kubanga ekikula amangu era kifa mangu. Wano nno mwana mulenzi Gravity omutujju yayongedde okulaga obutali bumativu ng'alina obubaka bwagenda maaso n'okuba nti aweereza Owekitiibwa. Ekirala Owekitiibwa Katikkiro waffe Charles Peter Mayiga nze nsuubira ne mu ndowooza yange ne mu ntegeera yange ti mu Buganda ne Uganda ne mu nsi yonna in fact mulimu ebintu binnya ebiruma Abanayuganda ne Buganda okusinga ennyimba za Gravity omutujju. Nze nsuubira abantu bakwetaaga nnyo ng'oyogera ku biruma ku bantu n'oyogera ku bantu abattibwa n'oyogera ku mataka g'abantu agabbibwa waleeta ekyapa mu ngalo ebyapa basiba babicukula babibba abanaku bwe babanyigiriza ku mataka gaabwe. Nze nsuubira waliwo ensonga ez'amaanyi Owekitiibwa z'osobola okwogerako oba okulwanisa mu kifo ky'okulwanisa Gravity omutujju Owekitiibwa Peter Mayiga.
era nkusaba ogezeko concentratingako ku bintu ebiruma Uganda ne Buganda okusinga oluyimba olumu bwe ruti oluyimba lumu omunyongo era wekitiibwa Peter Charles Mayiga musaana okunyinywa ne mugamba munyo kitegeeza kino nyiza okuba simanyi nga mwina engeri gye mukirabamu naye nze nga manyi omunyo is a short form of omunyongo oba olina kitegeeza musobola okukinnyonnyola mufo ky'okujajinga nga temunyinyonnyodde nga sitegedde nkwagala nnyo ssebo wekitiibwa Peter Charles Peter Mayiga eyo nno bwe tuba nga tuvuddeyo ebyavudde mu meeting mukwano gwange tebyabadde birungi n'akamu ng'era fiina masannyalaze oba fiina mugerwa abadde akiyimiriddemu bwagenda maaso n'okubanga annyonnyola wano. Okera ddala nsooka okubategeeza nti abakulu be twawadde amabaluwa ne tubayita tuwogeremu ng'abantu banyoomye ekiwandiiko kino tosobola tuuza wano bantu bonna n'olowooza nti gwe at least tekyazze bulungi so osanga resolutions zandibadde zikakkana but right now nsaba okwogera resolutions zetutuuseeko. Akakiiko kasazeewo to blacklist ba artists si bano nga tuyita mu ba promoters ku bivulu nga tuyita ku media publicizing that music. For example, enyimba zaabwe ezo sobola nze ziyisa mu kamwa kubanga n'abaana ate ndi mukyala muzadde. So tusazeewo ng'akakiiko babeere black listed. Then resolution ey'okubiri abayimbi abo bagenda kuyitibwa police bakole statement, bayitibwe Ministry of Ethics and Integrity bakole statement, bayitibwe ku Uganda Communications Commission bakole statement. Tuyinza okuba tubatwala bubi naye nga baali bategeeza birala. Resolution eyokusatu tukisudde nti industry yaffe yeetaagwa okujja awamu abamu bakola ebintu nga tebabimanyi twetaaga okuŋŋaanya abantu baffe tubabuulire ekirina okugenda mu maaso the do's and the don'ts. So tumaliriza tusabye Uganda National Culture Center etegeke kye bayita stakeholders engagement essaawa yonna wetuyitira ba artists abakulembeze baabwe sobole okwogerako gye bali. Resolution endala Uganda Communications Commission egenda kubaninga enyimba ezo eziteereddwa mu italics as in pulling down okubeera nga tuzijjayo tusobole okutaasa ku balala kubanga abazadde obuntu tubulabe wano mu video ng'abantu bacomplaininga n'abazadde ne bagaba nemukola kibale. So we are doing the practice. Bino nno Little Pazo byamugudde mu matu yafunye obusungu obw'ettumbiizi era n'ayolekeza ebigambo ewa fiina masannyalaze. Ogamba otya abantu mbu tebaddemu kuntegeka ggwe mbw abantu tebaddemu kumpasyo nalyawo gwe fiina lwaki mutuleetera ebizibu wagyontwala kubo kiri onkwasa nali kuweteddemu nali kukiiseemu wagyontwala nsula ku Salama Road simanyi gy'osula oyawula migabo gyo mu UNCC ne mulya ne balagadi n'abaabo amasuuti ne balooya bammwe otegeera ngabanako ntwalako kimu kya 10 gonzijokera kitwalako ayefuula owa Katonda ennyo nkitwalako ondabayo wano nno Little Pazo yagenze maaso n'okubanga aweereza ab'akakiiko kano awamu ne fiina masannyalaze obubaka nti ebifo bye balimu banguwe mangu babibawe bo ba Little Pazo. Tomanyi bwe abaana emakindi studio zijjudde basula ma studio mbafulankajja tobimanyi wali obazimbiddeyo studio bagende bayimbe wali obateereddewo ofe wabbawa ebifo bye mulimu obatebisi bituufu mubituwe tulaga abantu ebintu bwe bikola kubanga nze nkimanyi bw'obeera mu positioning eyo kyosooka okukola kwe kuleka bageto yuti n'oyogera ne gavumenti n'ogigambe makindi waliyo omusajja owakabi bamuyitaani Frankajja
Muteke ku payroll ya government. Asavize music ya Uganda for over 20 years. Abatayina kye bakola bebali wali ku nenjogera ne government kamera nenjigula South Africa obeera ndani nenjise wa Franka nengaba government nti buli youth ayagala okuyimba aleteyo kyalese government ne wa Franka tipa ne track aba youth ne bayimba kyogamba ekyo temukimanyi ekyo kyetamba kusoma Pazo yayongedde ogattako nti ekituufu kyo kiri nti bali mu nnyiike gy'otalabangako omuli abayimbi ng'alimpa n'abalala babonaabona naye bano bandi banga abasigadde besuuliddeyo gwa Nagamba. Kyogamba nti omuyimbi ng'ategese festival ku nsako gye mufuna biliyoni ez'abayimbi alimpa Ronald okuba lyafuna akabenja nkubira omwana netuuka n'okumubulokinga gwe alimpa Ronald lusuku lwa siminti nga ngamba baaba ekyokulya leero kiganye wali omuwaddeyo mmeka alimpa Ronald kyemugamba mwe temusiima bye tukola mutukongoola mmwe lwaki mutusekera nga tuze ku stage lwaki mutusekera kyemugamba endulu gye mutukubira ya bulimba mmwe bano bagaye nga baagala otukomyayo lwaki musanyuka otulaba bya bulimba mutulimba mutulimba kyemugamba mutulimba mmwe temuli baddala mmwe Amwana mulenzi Pazo wanono yayongedde okubanga adifendinga muyimbi munne we bagenze maaso n'okubanga babateekako envumbo amanyiddwa nga Gravity omutuju mu bufu obufaananako bwe buti. Kyemugamba Gravity ebbanga lyayimbidde talinaamu kituufu kye yali akoze Gravity kyemugamba talina kyemugamba talina lwaki mumusekera wano nvaako tonsasulira studio nvaako tongulirangayo tikiti z'enkudi beach festival nvaako ate njakayana naawe mpaka zenkayana nvaako wano tomanyi ngeri gye bapanga muvako nvaako va ku bantu bange abampa emirimu nvaako wano no Pazo yasabidde entebe ennene ya UNCC n'agamba nti naye ayagala okutuulamuko mu gufu ogwo agende maaso n'okuba nti yafuna obutitimbe bw'ensimbi buli mwaka bw'oba olowooza mbu simanyi biruma bayimbi woofiisi gy'olimu gimpeemu bampe biliyoni 7 ku butasoma bwange zofuna buli mwaka nga balimpa Ronald banoonya ekyokulya tebakiraba balikodi era babutidda bataata bapulomota babanyaga omwana nagamba baba pulomota nziruseeko ntuuza mu motoka yonzize makindye sirinaamu yadde 10 baba omwana n'oyogera ne pulomota n'amuwaayo 2 5 nagamba era kale ndetera kyaja yange baleke yuti baleke yuti awanono ne mwana mulenzi Gravity omutuju ebigambo byalina eri fiina amasanyalaze ne banne si biwoomu n'akamu endongo yakulema era byotategedde buuza mu buntu va mu kuwandiika ekipapula okiteeke ku social media bakuwaane tegeera byotategedde buuza obuuze wamakitegeeza nga tonnakola bipapula byammwe ebyo bye muli mu kutambuza okwonoona amanya g'abantu mmwe aba UNCC nze siwemula music wange tawemula era saagala bintu biwemula era nvumirira abawemula music wange alimu obwongo teekamu ati gw'oli waddembe okukirowooza nga bw'oyagala otegeera nze siri vawuga ebintu nno nga tukyavudde ku saidi ya Gravity omutuju byayongedde okuba nga byonooneka ne sekwonooneka yenna olw'ensonga nti we twogerera ne poliisi yagenze damaaso n'okuba nga esamoninga bano n'okuba nti ebayita boleke mangu biki bye bazze batuyimbira bo Pazo ne mwana mulenzi Gravity omutuju Since the committee has resolved
that police should invite the two artists to record their statements and find out the true meaning of what they meant in their songs. I'm going back. Ekyasinze okubanga kyewuunyisa bye bigambo bya mwana mulenzi Eddie Kenzo, president w'abayimbi mu ggwanga oba UNMF, agamba nti ye baluwa Eddie Kenzo. Ekibi popular nange nakirabye ku social media. Wano bawandiika baluwa ne batukopinga as UNMF oba the president. Naye ekintu ky'okukopinga omuntu obanga amutegeezezaako obutegeeza. Weshegedde tiwaliwo action. Naye before you take action, twandibadde tutuula nitumanya lwaki abayimbi beeterawo obukulembeze bwabwe. Ekyabateezaawo obukulembeze bafune eddoboozi erimu kwe kusobola okuba nti n'eddoboozi lyabwe lituuka. Ebintu bingi nnyo ebyasoba mu kuyimba kuno. Abantu ssente zaabwe nnyingi nnyo ezibbibwa. Ennyimba zaabwe abazikozesa ne bafuna ssente ne beeyagala bangi. Muterekoze omwo, musiye ozi, n'emisolo kati egibiteereddwawo. Omuntu okutegeka obutegesi kyo sima olina okugenda ludda wasimanya ate olina okufuna biki bingi byatuleetera okwetereza tujje tufune eddoboozi. Mwana mulenzi Eddie Kenzo abayimbi be teyagenze maaso na kuba nti abavaamu. Abuuza bwe mba mugamba nti baawemudde batya era baawemudde wa Eddie Kenzo. Tosobola kusamoni baawemulera nange nkivumirira baba baawemudde si kirungi naye kisinziira baawemudde batya era lwaki baawemudde. Abantu abamu beekyawo omwana yagamba babiwulira kubanga agenda n'atunulira expenses zaalina nga nnyingi nnyo n'okulivinga obulamu bwe yayingiramu obw'ekiseera ebyo nga mbutuufu alina okweyiya. Kakati tulina okumanya nti ekituusa abantu awo olumu bwavu. Naye senga tunaatereeza ennyingiza yaabwe ne baba nga basobola surviving, emitima gyabwe gijja kukkakana bakole omulimu nga teguli mu mbeera ki. Ekyokubiri tulina okumanya nti ffe mu ghetto gye tukulidde twakulyetingawo ebigambo ebipya nga tubako bye tubikka. Kati ekigambo ekyakulyetingibwa ghetto kiyinza obutabeera gazeted wali nti bane kino tekiddamu okwogerwa wano kubanga kipya olumu kiyizibwa naawe. Tulina okutula ebyo byonna tubimanye. Meeting zino okwogera kw'ezo ensonga it is just tomorrow. Ffe ng'Abafirika ab'Uganda mu lulimi lwe luti kino ekigambo tetwandikyogedde naffe ne tuyissuinga notice eri ba producers association ne associations ez'enjawulo nti bane abayimbi baffe mubakomeko mubagambe wano tebayitawo. Naye n'omuyimbi naye ajja kugamba nti ebyo nanga tonnabiŋŋamba nze nga nzibibwa terya nnyambi kuba UNCC yasamoniza abantu abo naye kibapula kikuli online neswaza oli popularist celebrity omuswaziza mbawagizi be gyakolera business akugamba lwaki toyiseeko mu bukulembeze bwange bwo ne bumpita waki omala ku ebyo byonna nabo balina ensonga zaabwe so nze ndowooza UNCC UCC n'abalala ne ministries ezigenda zitwala art oba creatives batuule bajje batuule n'obukulembeze obukulembeze buno bafune nabo meetings tubatuusize ensonga zaffe ensonga z'aba creative bano batubage ba creative balina gomanyi kyobeza ennyimba baziyimba in a sign of kwekalakaasa. How do you know if they are writing? Wabula eyo yonna nga tugenze maaso n'okuba nti tuvaayo njagala tugende maaso n'okuba nti ensonga tugiyitamu mu bujjuvu bwayo mukwano gwange nga bwegenze maaso n'okuba nti yetambula. Gravity omutujju ekikolwa kyagenze maaso n'okuba nga akola kigenze maaso n'okuba nti nno kyewuunyisa bangi ne se kwewuunyisa yenna. Ekikolwa ekyokuba nti Gravity yayanukudde ow'ekitiibwa Katikkiro okuviira ddala w'omukulu Honorable Babagobye yagenze maaso n'okuba nti nno aweereza Gravity omutujju obubaka nno Gravity bw'alina otwala ng'ekikulu yamuwandikidde n'amugamba nti muto wange omukulu tasobya. Be careful with responses. Omukulu Balam yagenze maaso n'okuba nti alabula Gravity omutujju olw'okuba nti yagenze maaso n'okuba nga ayanukula ow'ekitiibwa Katikkiro
ojja kujjukira nti owekitiibwa Katikkiro yavuddeyo n'alaga obutali bumativu eri Little Pazo ne Gravity omutujju. That is mwana mulenzi amanyiddwa nga Yasin Mukasa, Little Pazo wamu ne Wabuyu Greresem, that is Gravity omutujju. Owekitiibwa Katikkiro yalaze obutali bumativu eri bano abayimbi olwokuba nti ennyimba zaabwe teziri mu line esomesa abantu wabula zigenda maaso okubanga ziweebula n'okutyoboola olulimi. Ate era mukadde kamu owekitiibwa Katikkiro n'agamba nti ennyimba z'abano ate yandyetaaze kuddamu ziwulira ku BBS Terrifying eyaffe, ate era wamu ne ku Kyabasafama ey'obujjajja, ate era wamu n'ey'abavubuka. N'agamba nti ennyimba z'abano zibeere ttale. Okubajjukizaako olunaku lw'ejjo ng'ennaku z'omwezi mwenda we twalutuukiddemu nga UNCC yawandiise ekiwandiiko ekyabadde kiyita Gravity omutujju wamu ne Yasin Mukasa, that is Little Pazo, babeerewo mu meeting yabadde ina okubaawo ssaawa 4 ez'okumakya, wabula ababiri tebaalabiseeko. Invitation for a meeting in regards to vulgar content babadde bayitiddwa ogenda maaso okuba nti nno balabikako. Nga ensonga lwaki bagenda maaso okuba nti balabikako lwa nsonga nti bawemudde eggwanga lino ne badda ne mukati ne beewogoma ne ssekwewogoma yenna kyekyabadde kibayisiza. Wabula ate mu bufu obufaananako bwe butyo olunaku olw'ejjo bwe bagenze maaso n'okuba nti bayita Gravity omutujju abeerewo. Gravity kye yakoze yagenze ku TikTok ye music we yenna n'asooka amusangula oba n'asooka amuhidinga n'amugjawo mu period we bayitidde Gravity omutujju. Era wobanga wakebeddeko ku official TikTok account ya Gravity omutujju eno ng'egobererwa abantu 88,600 era ng'eriko likes obukadde 7 n'ekitundu era nga Gravity afollowing abantu 85 ena ne blue tick eyaddala eri verified. Olunaku lw'eggulo Gravity omutujju kyakoze nga babayise Gravity music we yasose n'amugja ku grid n'amukweka nga bwokebera account nga bolaba ku screen yawo. Yeah, that is what Gravity omutujju did. Wabadde nga bwokebera account ye tosobola kubaako na kintu na kimu kyosobola genda maaso na kuba nti olaba mu bufu obufaananako bwe butyo mukwano gwange agenda maaso okuba nti olaba. So wakati ng'ebyo byonna bigenda maaso n'okuba nti biba, njagala tuyitemu ku byateeseddwa. Era lwaki Gravity omutujju mukambwe nnyo, lwaki Little Pazo mukambwe nnyo. Ebiwandiiko ebya resolution na buli kimu ekyagenze maaso n'okuba nti kiba nabifunyeeko ko wano mukwano gwange agenda maaso n'okuba nti ondaba. Njagala okutegeeza nti ng'oggyeko Little Pazo ne Gravity omutujju waliwo ate abalala ekitimba bekyayooleddemu. Mu balala ekitimba bekyayodde kuliko Shakira eyazze n'agamba omuyimbi omu nti waliwo w'okozesa amaanyi ebifulu ebyakakuba. Shakira oyo ekitimba kyamukwatiddemu. Tekyakutte Shakira yekka, bankyawa bba omutima baagumenya bba mwana muwala Gloria Bugie naye ekitimba kyamukwatiddemu. Tekyakutte Gloria Bugie yekka ekitimba, ne Rita Dancehall, the official dancer owa Shiba Karungi ademo yamanye ennyo okuzina mwavu ati akuba dance omulungi ennyo. Rita Dancehall naye ekitimba kyamukutte. Katuyiteitemu mu biyinza okubanga byanyizizza abayimbi bano. Ngenda kubanga nkusomera mu speed tujja kubanga tudduka tuveewo. In alignment with the UNCC mandate of preserving, developing and promoting Uganda's culture through setting standards while building capacity and implementing national policies, Ms. Fina Mugerwa, the Vice Chairperson, has today, Monday, 9th December 2024, convened a dialogue attended by the representative from the following agencies. Wanono baade bagenda maaso kubanga balaga mandate aweebwa omukyala Vice President wa UNCC, omukyala oyo amanyiddwa nga Fina Masannyalaze omuyimbi oba Fina Mugerwa, n'alaga n'abamu ku bantu ababaddewo nga bagenda maaso n'okuba nti no bakola enteesaganya ne dialogue eno. Mu bimu ku byatuukiddwako. The dialogue, which took place at the Uganda National Cultural Center, was aimed at engaging the two musicians, namely Mr. Gerson Waboye, aka Gravity omutujju, and Mr. Mukasa Yasin, aka Little Pazo, whose music content is considered inappropriate
obscene and vulgar, causing public outcry. To address this situation that is deteriorating every other day, unfortunately, they did not turn up and no apologies were received officially. However, all the invited institutions were present, and as such, the meeting went on as planned. Bagamba nti nno ekyagenze maaso okuba nga kiteesaawo olukuŋŋaana luno b'ensinkano eno kubeera nti mwana mulenzi Gravity omutujju ne Lil Pazo bagenda maaso n'okuba nga bateekebwa in order olw'obusiiwuufu bw'empisa bwe bazze balaga entakera. Wabula bagamba nti ababiri bano tebaalabiseeko ate ne bataweereza kwetonda kwabwe. Wabula kino tekyabaganye bano kubeera nti bagenda maaso ne meeting gye bagenze maaso n'okuba nga bakola. Okay? Njagala tubeeko obulala bwe tuwuliriza wano bwaleese kalumanywera. That musician promoters, kano mukawulize, that musician promoters, event organizers should specifically pay attention not to allow naughty obscene artists such as Gloria, Bugie, Shakira, Rita Dancehall, and others in that category to appear on any public platforms when they are inappropriately dressed. Bagambye Gloria, Bugie, Shakira, Rita Dancehall olw'ennyambala yaabwe baganya abategesi b'ebivulu okubategeka singa baddamu okwambala nga bwe bambadde oba okulabwako ku kivulu kyonna nga bambala nga Gloria Bugie bw'ayambala Shakira ne Rita Dancehall ne banna abagwa mu ttuluba eryo. Uliriza kano. That sponsors and promoters of entertainment shows and events should not fund or organize concerts for artists with vulgar content. Ti abayimbi abayina ennyimba ezakakasiddwa nti nno zirimu okuwemula baaganya abategesi b'ebivulu okuddamu bategeka yadde basponsoringa ewantu wonna. Ojja kujjukira kano nno Gravity ate ketuddako kagenda mumukwata nnyo. That politicians, government officials, schools and cultural leaders should desist from inviting or engaging artists with vulgar or obscene content to perform at public events. Kwegamba okusinziira kano Gravity omutujju bino byabadde agenda nga maaso n'okubanga akola ne bamuyita mu zi campaign ez'enjawulo naki baaganyi bannabyabufuzi bonna okuddamu okuyita abayimbi bano. Ako mukawuliriza bulungi. That pending further investigation into this platform, in this problem, the two artists that is Gerson Wabuyu, Gravity Omutujju and Yasin Mukasa Lil Pazo, whose songs have been variously complained against and singled out containing a lot of obscene content, should be blacklisted from all live and stage performances. Ennyimba za Gravity Omutujju ne Lil Pazo baziganye okuddamu okuyimbibwa okubibwa ewantu wonna oba ku live nti bino bwe mugendako mu live band nti bana abayimbi aba live band n'akubamu enkudi teri muntu yenna akkirizibwa kukuba luyimba lwa Lil Pazo yadde olwa Gravity Omutujju okusinziira ku meeting eno. That the subject musicians Gravity and Lil Pazo should be investigated and summoned by the Uganda Police, the Pornography Control Committee, under the Ministry of Ethics and Integrity, and the Uganda Communication Commission. Nti Gravity Omutujju baba waddeyo eri ebitongole ng'ekya police waliwo ekitongole ekirwanyisa obutambi bw'ebyebuseegu ekyo ekya Pornography Control Committee ne UCC yennyini amanya ga Gravity ne Lil Pazo bagatadde mu bitongole bino byongera okubanga bikangavvula abakulu bano. That all music promoters, producers and media houses should not publicize all songs, theater works and audiovisual content that contain obscene words and or pictures. Nti teriyo bakozi ba content n'abantu bonna bagwa mu ttuluba erikwatagana bwe bityo bakkirizibwa kuddamu kufulumya biyiiye bwe biti ebirimuko embeera y'oluwemulo. That music promoters, events organizers, and police should not allow female artists to go on stage when they are dressed inappropriately. No performer or artist should be allowed to perform on a public stage when they are dressed in body-revealing attires. Ntiti abayimbi abakyala. Wabula wano nno bakutte waluma. Titeri muyimbi mukyala wakuddamu kukkirizibwa kujja ku stage nga kyoyambadde kirina we kiragirako omubiri yadde. Ati abanyi b'omwenge gunaabakwata kweri. Ensonga za Gravity Omutujju, Lil Pazo
Shakira, Gloria, Bugie, Rita Dancehall n'abalala bagwa mu tuluba eryo bwezityo bwezikyayimiridde. Abasiddi omusunsuzi lyerinnya eryange mukwano gwange agaliwo omukutu kwe tuli information nga bwe begenze maaso okuba nti erabika bwe tugenda maaso okuba nga tugyetika bukolokolo boom ne tugenda maaso okuba nga tugikataawo wooli video bw'otagenda maaso okuba nti ogirayikinga obeera onnumya omutima likinga video naawe etambule etuukene ku banno abalala. Thank you so much. Mwebale nnyo nnyini ddala.